ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اتقنريت الله سبحانه وتعالى ناغانبا ولا تصلي في جزانا كوكيم إلى صلاة الجنازة على أحد منهم كم في جنوم قوم قبوا والبا ما بافده إن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا في جزانا كوك سالدا ومن في النمو النار بافده يمين بين النكو في ميزانا كجنازة الله سبحانه وتعالى ناغان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقم على قدره ila to gezanga ko kusembera wali kabuli ento yiwe kaya de tosalide Allah subhanahu wa ta'ala yanyingira abanna nfusi yati yagana nabbi okuberanga basembera ku kabuli zabwadde ku salatu jeneza y'omuntu yenna mubali bafudde mirimbe nako innahum kafaru billahi wa rasulih kubanga bawakanya Allah nombaka we baberanga tebamukkiririzamu kati jeneza bagasaki okubeera nti basalira Allah basasirege batakkiriza wamatu abantu abo bafira ku mbeera embi وهم فاسقون غبا الله سبحانه وتعالى مزوك باكونيرا كونتي أتاينيزي كونتي بافد بكي بونو نفو أبانا مدلا الله سبحانه وتعالى إشافا يشكني مزوا كنسونجيو جو مسجا يجاري مكروابا نانفوس عبد الله ابن أبي ابن صلول يجاري سابا نانفوس كمرين بوغو نيغا ينامتباني ومسجا يجاري مرونجي ببايتاga al-Habbab irinero nabbi tiyam sanari tu salamu ida Abdullah biyamaru kubera nga arabi tata wakudde ngatimanyi tata uya musajja munanfusi nga isara nanfusi yagende eri nabbi sallallahu alaihi wasallam atengo umwana yali mulongofu namugamba ya Rasulullah tata afudde naye mbadde nkusaba umpe ikanziyo oba olugoye lwo mbeerenga ndumuteeka ku mubiri gwe Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga amusaako okusaasira kwe afunemu omukisa mu ngeri y'okubeera nti olugoye olwo luliko omukisa era nkusaba wadde olugoye n'oba omaze oddumpa ojja obeerenga gw'okulembera ejjeneza weegayirire Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amusonyiwa nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'okubeera yali tannaba kuziizibwa ebyo byonna ebyamusabibwa n'abeera nga olugoye alumuwadde omwana alutwala aluzinge mu kitaawe era n'amugamba nti singa nnaaba mumaliriza bye nkola bwe mubeera nga mumaliriza mumbuulire nzije mbeere nga nsalira mukaddewo nga bw'onsabye naye bwe yali agenda Umaru radiyallahu anhu bwe yali agenda nabbi sallallahu alaihi wasallam okusalira omusajja oyo Umaru kyamuyitirirako nekimunyiga nekikikka n'agamba ya Rasulallah tewalikoze ekyo omusajja oyo obunanfuusi bw'alaze mu nsi muno taasaana kubeera nga asaalirwa omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala Allah nasittika nga likwatagana n'ekigambo kya Umaru nti abantu abo weegayirire Allah basonyiwe oba teweegayiridde ne bw'oneegayirire emirundi 7 Allah tajja basonyiwa ate okuva n'olwalira abantu abafannako ng'oyo toyimiriranga ku kabbuli zaabwe ate tosaaliranga omuntu yenna mubawo emirembe n'ennaku afaanana baatyo kubanga abantu bajeemu ekyafaayo ekyo ne kibeera nga kyetaagisa okubeera nga okitegeera ne tubeera nga tupimirako n'embeera z'abantu abafannako ng'abo. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ebibiranga bikwewunyisa ebyobugagga bye balina n'abaana be balina balina ebyobugagga bingi Allah byabawasa nga bajeemu balina abaana abalungi nga so bajeemu innama yuridu Allah ekyakikola n'abibawa mu bungi bw'ebityo ng'alina ekigendererwa kyekiriwa Allah ayagala yu'adhibahum biha fi dunya abeerenga ababonereza n'ebyobugagga bye balina kuno ku nsi watazahaka anfusahum emyoyo gyabwe gituuka okubeera nga gijjibwamu wahum kafirun nga nabo bakafiri abannamaddala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye nti okuwa ebyengera tekitegeeza mukwano gwolina gw'amaanyi wakati we ne wakati we wabula kibeera nga kigezo gy'oli. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة سنجت كلمة لنكا للم السورة وبالسورة سنجت ملنكا nga namba nebeerange sekku nabbi Muhammadin ng'egamba etya an aminu billah abantu mwenna mukkirize Allah wajahidu ma'a rasulih mubeerenga mulwana mu kkubo lya Allah n'omubaka we istaadhanaka bajja ne babeeranga bakusaba olukusa baleke kgenda uli qawli minhum abalabika nti balina amaanyi n'obugagga
mubo ne babeera nga bazze okwegayirira nti tebaagala kgenda. Waqaalu ne bagamba zarna nakun maa alqaidin, tukusaba mubaka tuleke tubeere nga tusigala wamu n'abo abateekwa okusigala nga bwe bakyala n'abaana n'abalwadde wamu n'abalema ne bamuzibe n'abalina obulemu obw'ebika ebyenjawulo eddiini beetakkiriza kgenda kubeera nga batabaala. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضوا لبا abantu abo bebasiima بأن يكونوا مع الخوالف yokusigala babeere nga basigala n'abo abateekwa okubeera nga basigala abatagina kgenda mu ntalo. وطبع على قلوبهم Allah n'asaanikira ku mitima gyabwe فهم لا يفقهون. abantu abo tebasobola kutegeera kulaba kyekituufu ekitaano okukolebwa wamu n'okubeera nti bagagga wamu n'okubeera nti balamu balina emibiri mirungi tebasaana kubeera nti basigala. Ekyo Allah n'akibamu okukitegeera ne babeera nga basaba okusigala basigale n'abalema n'abalwadde. Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyabwe n'agiggala n'abalaga ekikyamu nti kyekituufu olw'obusungu bwe bamulaga. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لكن الرسول يوم بكوا الله والذين آمنوا معه قالوا ومن أبا بكر زنايه جاهدوا بأموالهم ببروانا نبتك نستنت زاوي وأنفسهم نميو جابك نبستكلموا وأولئك أبان طابيشكيشوا لهم الخيرات بجكفني بنونجي غبيتلفوا وأولئك هم المفلحون ببجوا كويس مكن كنسنك وآخرا. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أعد الله لهم الله يباتي كرا جنات تجري زجن كركتلا من تحتها الأنهار وانسوازين خالدين فيها مبربين من بننكو ذلك الفوز العظيم وكجنا كوبا كويس ما كونين نيو إجابة تنغابو. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون بجا بسبور كسا روك سيغارا وبتاغيندا قروانا من الأعراب مبسجا باري بنمرونغو ليؤذن لهم بغيرين بكريزي وبتروانا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله لبغيرانغا بالين بسابو باتلو كتورا وبتاغيندا قروانا أبا بالين بسا الله نمبكوي سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم بجا كفنا اشبون رزو ekinene era ekiruma okubeeri Allah babatakkiriza. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza kyabasajja bannakyalo bannamalungu bajja eri omubaka nga bava mu byalo byabwe gye balundira ensolo zaabwe kubanga bafanagana n'abalaalo ba kuno batambula banoonya muddo n'amazzi tebalina bifo byabwe bange bye babeeramu okuggyako awali omuddo n'amazzi we wali obutaka bwabwe mwalimu ab'ekika ky'aba Asadi emberamu ekika kya Ghaffan n'abantu abalala abaali abatonotono aba Amir bin Tufail nga basaba nabbi abakkirize baleke okugenda olw'ebizibu ebyomusana n'enjala dekabusa nga balina okulabirira amaka gaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye katongereza ku aya ewedde laisa ala du'afaa'u tekuli kwabo abalabika nti banafu ng'abalwadde ng'abalina endwadde ez'olukumbuba abazibi b'amaaso bakadde abaana abato abakyala abo tebalina musango gwonna okubeera nga tebagenze mu jihaadi kubanga tebasobola kubeera nga bagumiikiriza embeera y'olutalo wala ala almarda wadde abo abalabika nti balwadde baddala wala ala alladhina la yajiduuna ma yunfikun wadde abo abatasobodde kubeera nti bafunaayo kye bawaayo tebalina harajun mutawaana gwonna singa baba tebasobodde kubeera nga bafuna ensolo kwe banaatambulira idha nasahu lillah singa bababeera nga tebagenze ne basigala naye nga babuulirira bannaabwe babongeramu amaanyi wa rasulihi n'omubaka we nga bagumya bano abagenda nga babagumya ku lwa Allah ne ku lw'omubaka
nebatabaterebula ma ala almuhsinina min sabil abantu abeeyisa obulungi ngaabo abamanyi okubuulirira bannaabwe yadde bo tebagenze naye ng'obutagenda bwabwe buvudde kubeera nti tewali ngeri yonna esobola kubeera nga bagenda entambula eweddewo ate tebasobodde kubeera nga bafuna kye bawaayo abantu ab'ekika ekyo abeeyisa obulungi ne babuulirira ne bataterebula tebalina kunenyezebwa n'akamu n'akeddagala balina kkubo woyinza kuyita kubanenya wallahu ghafuru rahim allah musonyi era musaasizi ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك إرنا أبو أبتين مسانغو بيبابو أبجاولي لتحملهم غبسبوا بوين تامبلا قلت نوبا دم نوبا غامبا لا أجد ما أحملكم عليه سينا تامبلا كنيزا كبتواليلا تولوا بدايكا وأعينهم غناما سوغاوي تفيض من الدمع غكرو كتامزيغا غبكا باغا جلو hazanan obenna kuje bafunye alla yajidu ma yunfiqun tebasobodde nakufuna kantu konna ke bawaayo yadde basigadde babeera nga bali mu nnaku ey'ekitalo abantu abanakuwadde olw'okubulwa entambula n'okubulwa tebawaayo yadde tebagenze abo nabo allah subhanahu wa ta'ala agamba tebalina musango kubanga embeera bwetyo bwefaananye إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل مزنا وكنيزبوا على الذين كلقوا يستأذنونك بجن بسبور كشوبو بتاغيندا وهم أغنياء وبغاك بيتمالا رضوا لبسروا كسيما بأن يكونوا ببيري مع الخوالف نابتكو فسقلا bitwala bibi bana n'abakadde n'abalwadde okoba allahu ala kulubihim allah asaanikira ku mitima gyabwe ne babeera nga tebakyategeera kituufu wahum la ya'lamuun abantu abo tebamanyi kiki kyebasaanidde kukola kubanga abagagga balina amaanyi n'obusobozi n'obulamu be baali badde bagenda ne baleka okupalappalanya n'okuteekawo ensonga ezitali ntuufu يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ayena agamba ya'taziruna ilaykum bajja kujja gye muli nga mukomyewo idha raja'tum ilayhim bwe munaaba mukomyewo okuva mu lutalo ne mukomawo gye bali bajja kujja gye muli era nga balaga okwetonda kwabwe nti mutusonyiwa obutagenda nammwe tekwali kwagala kwaffe naye mubaka twamubuulya n'atukkiriza kul bagambe nga babadde bazze la ta'taziru temwetonda nnyo kugenda wala lan nu'mina lakum ate ne bwe muneetonda tetujja kubakakasa kad nabba'ana allahu min akhbarikum allah yatubuulidde dda amawulire gammwe agabakwatako ebigendererwa byammwe mu butagenda nti mwapanga bipange sibyali bituufu wasayara allahu amalakum wa rasuluh allah ajja kulaba emirimu gyammwe n'omubaka we allah abannyonnyola ekituufu ekyokukola thumma oluvannyuma turadduuna ila alimi lghaibi allah ajja kubazza eri eyo gyali eyo amanyi ebyamya وشهادة نبي بلواكو فينبئكم أبنينيولي ما كنتم تعملون بمواقع أنتم موافرا مفزو مبكا لمتيكا وينسون نستالين توفو أتنو مبكا جاكولا echo ekitani dokola mumwe ngabo yakikola n'abagamba sitadde okubanagana nammwe mu ntalo zonna temukyatuwerekera mubeere n'abo abateeka okusigala سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيحلفون بالله بجاكو ليلا ومزوكو بيرانتي وبيفوليدي ومزوكو بيرانتي وكاكاسيزا الله انتي تاكبوليدي مزما abantu abo bafera bufezi bwe bateekawo ensonga zaabwe bwe banalabanga naawe otandise okubeera ng'ova mu mbeera ng'okakasizza allah subhanahu wa ta'ala kyaggambye sayahlifuuna billah bajja kulayira erinnya lya allah lakum nga balayira gye muli nga mukomyewo idha nkalabtum bwe munaaba mukomyewo eka ilayhim gye bali nga muvudde mu lutalo ng'ekibalayiza lituridu anhum
musobole okubavaako nga musiimye nga bo bagenda baseka fa a'ridu anhum abantu abo mubeetegule innahum rijsun abantu abo mubutuufu nakisi yennyini kazambi awedde emirimu wa ma'awaahum jahannam era obudde bwabwe jahannam jazaan bima kaanu yaksibuun nga yempeera eyo bye bajjanga bakola ebyokuzannyira mu busiraamu. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم بتزوك جاجمولي برايري لترضوا عنهم مسووك بسيما فإن ترضوا عنهم نيسينغا من أمر من بسيما وكرايرا كواوي فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله تنزل سيما بانتونغا بابونوني وابرا أبترسي تساوي لبيتوسي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب وسجب النمرونغو أشد كفرا بين بكافر ومبغندو ونفاقا بين نوب النفس وكيشن جورو وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله إلى أن بككفو وكبيرا تبصر كتجي لما تكاكا الله ننصر زي إذا سيسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على رسوله تبصر كمن ينصر زي الله تبصر كمن يمتكاكا الله أبو جيسا الله كم بكوي بنشارا بابا مرونغويو والله عليم حكيم الله ممنين يو أمنين بيرا زابا متمنى كينا بيرا جاساني كبولي روا حكيم ناتم رمزمين كنيا روكو بيرا تبنى كسوا بنشارا تبوا من يكسينغو بنشيبوغا Allah subhanahu wa ta'ala watu yabaga mu lukubera nti basajja batu eyo gye bali wala nnyo si kyangu kubeera nga bategeera mateeka ga Allah oyo ge yassa ku mubaka we nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب أتم بالنشارة وبكوغركو abayina obukaafiri obw'ekika ekyawaggulu n'obunnanfuusi obuyitirivu mu bintu byonna olw'okubeera nti bali wala nnyo n'obusiraamu. Allah agamba ati mubo mulimu man yattakidu ma yunfiku maghraman, oyo awaayo ekyo kyaba awaddeyo ng'akiwaayo nga ddala mu butuufu akakasa nti loosi yennyini nti ekino kyempaddeyo nkakasa nti siina kyengenda kufunamu. Olw'okuba takkiriza Allah namubaka era alina kwogera bw'atyo wayatarabbasu bikum ddawaa'ira, nga balinda gye muli okulaba enkyukakyuka kye zigenda okubakola. Allah subhanahu wa ta'ala yali abalowoozesa myoyo gyabwe nti abasiraamu engeri gye bali batono bamushirikiina nga bangi, enkyukakyuka z'ensi eno zigenda kubasaanyaawo babeere nga basaanawo obukaafiri bubeere nga bwe buli waggulu. bannamalungu ekyo kye baalindiriranga mu kuwaayo okw'ensonyi ennyo era baakakasanga nti kye bawaddeyo bawaddeyo loosi yennyini ebakutte. alaihim daa'iratu sawi, naye Allah agamba nti kubo kwe kugenda okubeera enkyukakyuka embi, ebintu bigenda kubeera nga byekyusiza bo, kubanga obusiraamu bwe balowooza okuggwawo bugenda kubanga bwe buli waggulu, ate obukaafiri bwe bakakasa nti bwe bujja okubeerawo Allah abusaanyeewo. wallahu sami'un alim, Allah awulira nnyo ate amanyi byonna. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن الأعراب يتم بالنشار بيبامو من يؤمن بالله واليوم الآخر من نام بكريز الله سبحانه وتعالى نونكم منكم لدو ودنغا مجوري توجيتك دنغا الله واغامبي بياتا مسوكو غدا كبان مرونغو. الله سبحانه وتعالى غامبا تمو من ما بكريز الله نونكم منكم لدو ويتخذ ما ينفق قربات عند الله, nabeera ng'afuula ekyo kyawaddeyo nga ddala mu butuufu ye saddaaka gy'asuubira okumusembeza wali Allah. wa salawaatu rasuli, ne babeera ng'abantu abo baagala nnyo edduwa y'omubaka. ala bangi innaha qurbatun lahum, mazima eyo saddaaka gye bakola abalina enkakasa y'ekika ekyo ye saddaaka ejja okubeera nga ddala ebasembeza ku mwanja eri Allah. yadkhuluhum Allahu fi rahmatih, Allah ajja kubayingiza olw'obukkiriza bwe balina mu kusaasira kwe. inna Allaha ghafurun rahim, Allah musonyi ate musaasizi.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون على بلا الأولون كابار بنامبين من المهاجرين أبا بسجى بسنغكا أبا تسوكا مبكرزا نباتو سوكو كسنغكا نباتو سوكو كروانين تروز الديني نباتو سوكا مبولكيرونجي الله سبحانه وتعالى قامبا جبال مهاجرين والأنصارين أبا في مدينة والذين اتبعوهم شيكا كنا بابا جبا قبردا مبوفو وابوي بإحسان مكجان بكنا برونجي غبو رضي الله عنهم الله بيتكيش يبتيك كوكسيما كوي ورضوا عنه نقول بابيران بسيني الله وعد لهم الله يبتيك جنات تجري تحتها الأنهار إذ يقولوا كتلا وانسوازينك خالدين فيها أبدا نبقين ركبير من النكو ذلك الفوز العظيم وكنا كويسما كنين يوم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم ناو أبالي مبالي جمعوكم ياليدي تورد من الأعراب مبتجب النمرونغو مبياليدي تورد وكم في نموي منافقون منمواب النامفوسي الله سبحانه وتعالى أقام بابا الصحابة توالي كيدي تورد وكم في المدينة mulimu bikadali ebirimu abannanfuusi gamba ng'ekya Muzayina n'ekika kya Juhayna n'ekika kya Aslan n'ekika kya Ghaffar n'ekika kya Ashja n'ekika kya Lahyan n'ekika kya Atiya Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebikeeri etolodde ekibuga Madina mulimu bannamalungu ddala bannanfuusi abawedde emirimu wa min ahli al-Madina ne bannannyini kibuga mwennyini wakati mu site Madina nabo mulimu abannanfuusi ng'okyajje kubali abali ebweru w'ekibuga maradu ala nifaq batendeke bakugunye ku bunnanfuusi babuyinamu obumanyirivu bw'ekika ekyawaggulu abo bannakibuga la ta'lamuhum temusobola kubamanya nahnu na'lamuhum fe tumanya abannanfuusi b'ekibuga kubanga ne musobola bayinza okusaala ejjama mboogera n'ebigambo ebirungi naye mmwe temuyinza bamanya ab'ekibuga ffe tubamanyi n'abo abaliraanyeewo emabbali g'ekibuga olw'okubeera bali mu olubugabuga si bangu bakutegeera sanu'azzibuhum marratayn abo tujja kubabonereza emirundi ebiri nga tubaswaza kuno ku nsi n'okubaanika ate nga batuuse ne mu kabbuli bakirabe saawa wokka kabbuli egoberezebweko n'akhira Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kubabira nga tubabonereza okusingawo thumma oluvannyuma yuradduuna ila adabin azim oluvannyuma ate tubazze ku kibonerezo ekinene olunaku lw'enkomerero olw'obunnanfuusi bwe balaga omubaka ne babeera nga tebaagala kumutaasa n'abakkiriza ekyali kitegeeza nti eddiini tebaagala ebeerewo nga bagisuubiza enkyukakyuka eziri mu nsi gibeere nga zigitwala. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون رياضا ومرلا اعترفوا بذنوبهم أبكرزا بسبب يابين تدرم بطوف باصريا نبجير يومبكا الله سبحانه وتعالى نبيرنيا mulimu abantu abaali abaasigala ne batagenda kulwana ensonyi ne zibakwatira ddala nga baali bakkiriza balungi olw'okwebuzaabuza kwa sitaani kwe yabateekamu naye abasajja abo bambi baawulira ensonyi nga nabbi akomyewo n'obuswavu obw'ekitalo ng'omusajja yayitibwanga Abu Lubaba n'abalala abantu nga 7-6 be yali nabo baawulira enyiike nga nabbi akomyewo so nga tebaali bannanfuusi bennyini abannamaddala nga bali konko abantu abo ensonyi bwe zaabakwata n'obuswavu nga nabbi akomyewo ne beetwala ku nkondo z'omuzikiti ne beesibirako n'emiguwa ne bagamba sijja kuva wano okuggyako nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugjeewo oba yalagidde tubeere nga tuvaawo ekyo nga bakikola olw'obulumi bwe baatuukako olw'okubeera nti shaitaani yababuzaabuza ne batagenda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mulimu abantu abaali mu kiko ekyo abataagenda kulwana naye nga si bannanfuusi abannamaddala Allah bayogerako nga Abu Lubaba
وآخرون abantu abalala اعترفوا بذنوبهم muri bakakasanga bakoze ekizambi kinene mu myoyo gyabwe khalatu amalan saliha bali balina kinkabuli nga balina emirimu emirungi wa akhara sayyi'an nga batabisetabisemu n'emirala emibi nga tebali bubi nnyo nga bali asa allahu an yatuuba alaihim obaolya allah subhanahu wa ta'ala olw'okwenenya kwe baalaga n'obwetowaze ng'omubaka akomyewo n'okubeera nga beetonda gy'ali allah alikkiriza okwenenya kwabwe era yakukkiriza inna allaha ghafurur rahim allah subhanahu wa ta'ala musonyiye era musaasizi nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagira abantu abo ne babeera nga basumululwa allah nakkiriza okwetonda kwabwe خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة abasajja bali bajjeeko emmaali yaabwe nga saddaaka abasajja bali omusanvu gwe twogeddeko abakkiriza ezzambi lyabwe nga mulimu albulu baaba ne banne baalinga 5 7 6 bwe batyo mu nnamba yaabwe allah subhanahu wa ta'ala bwe baamala okwetonda ne baleeta emmaali yaabwe eri nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamugamba emmaali eno ye yatubuzaabuza naye tugaana okugenda naawe mu lutalo ibyo tugikuwadde gitwale ogiteeke mu kkubo lya allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwe yabaleetera okwetonda okwannamadda bamitima gyabwe nabbi n'agamba sijja kukwata ku mmaali yammwe tebannandagira kubeera nga nkwata ku mmaali yammwe n'akamu n'akeddagala allah n'amugamba khudh min amwalihim sadaqa mu mmaali yaabwe ejjamu saddaaka nga bwe bagambye tutahhiruhum obeere ng'obatukuza nayo gijjeeyo jjamu mweyo emmaali gye bakuwadde emmaali eyo si yonna naye jjamu gyojjamu ogibeere nga etuuka sadaka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha obeere ng'otukuza nabo emyoyo gyabwe gibajjeeko obeere ng'olongoosa nabo obeere ng'olongoosa nayo era ng'otukuza nayo emyoyo gyabwe kubanga bw'onoogaana ogikwata bajja kuwulira mu mitima gyabwe nti bakyalina ekyonoono ng'abatasonyiyiddwa gye bajjeeko ebeere sadaka egy'okutukuza firingi zaabwe munda muli empulira yaabwe ey'omunda babeere nga bawulira nti okwenenya kwabwe kutuukiridde okwannamaddala wasalli alaihim bw'oba ogibajjako emmaali eyo fuba nnyo okubasabira allah subhanahu wa ta'ala abasaasire inna salataka kubanga okusaba kukwogenda okubasabira sakanun lahum kujja kubawo okutebenkera nabo bawulire ddala nti mu butuufu okwenenya kwabwe kweko kuli mulayini wallahu samiun alim allah muwulize nnyo ate amanye nnyo talina kiyetaaga kubuulirwa wadde okubeera nti ategeezebwa ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلم أبان صابت بمني أن الله عندما الله هو يقبل التوبة عن عباده يكرز كين يريا مدوي ويأخذ صدقات إلى الله يأخذ الصداقة فأن الله هو التواب الرحيم إلى الله سبحانه وتعالى akkiriza okwenenya ate era musaasizi tebakimanyi nti akyakiina kale baba bakimanyi saddaaka azikkiriza n'okwenenya kwabwe era abasaasidde وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا abantu mubagambe mugende maaso nga mumukola emirimu gy'obusiraamu fasayara allahu amalakum allah emirimu gyammwe ajja kugiraba ng'obudde butuuse wa rasuluhu n'omubaka ajja kulaba emirimu gyammwe abannanfuusi abategeere nti bannanfuusi abatali bannanfuusi ajja kubategeera walmu'minuun n'abakkiriza era bajja kulaba bategeere nti omusajja ono mukkiriza byakola abikola bulungi bategeere nti omusajja ono alimu akantu wasaturadduuna ila alimi alghaibi washahada era mukakase nti lumu mujja kuzzibwa eriyo allah amanyi ebyama n'ebitalabwako amanyi ebyama n'ebyo ebitali byama ebirabwako n'ebitalabwako fayunabbi'ukum ajja kubannyonnyola abalombojjere byonna bima kuntum ta'maluuna bye mwakolanga ku nsi kyewakolanga ku lulwa kikubuulire kyewakolanga nga tokikoze ku lulwa kikubuulire ate akusasule musera mu kusinziira ku nkolayo وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم
والله عليم حكيم. وآخرون تيري abantu abalala nga bwe twagambye nti olutalo luno terwali lwa muzannyo lwagenda lwanika abantu kyovula besuli no bagiyita alfadiha yanika mu lujja yayanika abantu ne baswaza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo gurupu ng'ogimaze y'abantu yasoose kujja ng'alambulula bannanfuusi n'alambulula bannamalungu n'ajja mu bantu abaatabula emirimu emirungi n'emibi bakkiriza sadaka yaabwe ne tawuba yaabwe. Ate waliwo gurupu esembayo oba gurupu eno ey'abasahaba bano abalala. Wa akharuna waliyo abantu abalala murjawna li amrillah abakyasiddwa akasiiso nga balindiriziddwako ensonga zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala amala okuyisa ekiragiro kikubo. Ma yu'adhibuhum oba ababonereza wa imma yatuuba alayhim oba akkiriza okwenenya kwabwe ne beenenya n'akkiriza tawuba yaabwe ensonga zaabwe zikyayimiridde ku Allah amala okubeera nti asalawo. Wallahu alimun Allah yasinga byonna okumanya hakimu ate mulamuzi mwenkanya takola nsobi. Basahaba abo baalina obuzibu bannaabwe baasikattira ne batagenda ku lutalo olw'embeera ey'ebyenfuna ne sayitaani okubazanyira ku bwongo naye ate bokirasi yaabwe yasukka obuzibu. Baali basahaba basatu Ka'b ibn Malik oyo omu wa Muraratu ibnu Rabi'i abo babiri wa Hilal ibn Umayya abantu abo tebaagenda mu lutalo. Nabbi bwe yakomawo sallallahu alaihi wasallam yabanyiigira nnyo olw'okubeera nti tebaagenda gyali kwetonda era abannanfuusi ne babagamba nammwe mugende mu mugambe ffe tugenzeeyo nakkiriza ebyaffe nammwe muteekeewo okwetondatonda kwonna ne bwe muba mulimba ajja kukkiriza. Basahaba ne bagamba sijja kulimba nabbi ate tetujja kgenda kwetonda ne balinda ensonga ne nabbi sallama Allah nga baaga nti ensonga zaabwe tukyazikwatiza Allah alamuleku. Baasalawo okubabonereza alhamdulillah. Abasajja abo baasalawo okubeera nti basazeewo okunywerera ku nsonga obutagenda kubeera nga bafera nabbi n'ebintu ebigyetekewo. So nga ate singa baali bakubeera nga bamatiza nabbi yali matidde naye baasalawo okubeera nga banywerera ku mazima Allah asalewo. Allah subhanahu wa ta'ala be yayogerako nti ensonga zaabwe zikyayimiriziddwa nga balinda ekiragiro kya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala abasajja abo yabogerako nti yabasonyiwa oluvannyuma lwa byonna. Emboozi y'abasajja abo erina hadisi nnene nnyo tesobola kubeera nga tugiyingiramu wano naye muyinza ogibuuza abamanyi ba hadisi ne tafsiri bagibagaziirize. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذين نابوا اتخذوا أباتكوا مسجدا ومزكتي ضرارا وباكبي غبين النيم بي أبسجا ولو مسجي يلي أيتوا أبو عامر الراهبي ومسجي يلي مونو نفنيو يتوكي كسيرا yali ayagala obwami bw'omu Madina buyite obwammeeya bw'omulundi guno nga nabbi tannaba kusengukirayo naye n'atasobola kubufuna olwa nabbi okusenguka n'asalawo okuwala n'obusiraamu. Omusajja oyo yatuuka ekiseera n'agamba nabbi sallama singa mba nsanze omuntu yenna akuwalana ng'akulwanyisa nteekwa kuyimirira ku sayidi ne tukulwanyisa olw'engeri yalina n'ensaalwa n'effubitizi. Omusajja oyo kyeyakola nabbi yali yazimba omuzikiti gw'ekkuba n'omusajja ono n'azimba emabbali w'omuzikiti gwa nabbi omuzikiti ng'omuzikiti ogwo aguzimba asobole okwawula wakati w'abasiraamu bajjemu ebiwayiriri abamu badde eno abamu badde eri. Bwe baabuuza omusajja oyo ensonga lwaki yakozeeko ekyokuliraanya omuzikiti gwa nabbi omuzikiti gwe ye n'agamba nti tukoze bwe tutyo okubeera nti twagala emizikiti gibeera ebiri abatasobodde kgenda mu guno olw'olugendo agende mu guno oba enkuba ebanga eize bano basaalire wano nabali basaalire eri naye ng'enniya ye teyali nnungi yali yakwawulayawula mu basiraamu. Era omusajja oyo yali alina obumalirivu bwa kika kya waggulu ng'ateeseteese okubeera nti agenda kuleeta abantu abaruumu abajje mu Rome abalabe b'obusiraamu abaniririze mu muzikiti ogwo babeere kumpi ne nabbi basobole okwegatta babeere nga bamulwanyisa. Allah subhanahu wa ta'ala yamuzikiriza nga tannaba kutuuka kukola kintu ekyo. Allah atunyumiza ku nsonga eyo mu bimpimpi ti walladhiina naabo ittakhadhu masjida abazimba omuzikiti diraaran ng'enniya zaabwe ennungi baagala kubeera nga bakosa omuzikiti gwa nabbi gubeere nga abasiraamu batabanguka wa kufuran era nga bakikoze ekikolwa ekyo ekyokuzimba omuzikiti mu ngeri ya bukafiiri wa tafriqan baina almu'minin
n'okwawulaawula n'okutematema wakati w'abasiraamu wa irsadan liman haraba Allah wa rasulah n'okwagala okwaniririzaamu abantu abo abalwanyisa Allah n'omubaka babiri nga bakoze headquarter yaabwe awo okumpi ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama min qablu n'olubereberye abo abaali bamulwanyisa okuva edda nga bwe baagala okusimba headquarter yaabwe amakanda babiri nga babeera awo ku muzikiti ogwo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala yahlifunna bajja kulayira nga mbadde mubabuuzizza ensonga yabakozesa ekyo ne bazimba omuzikiti awo bajja kugamba in aradna illa alhusna tetukoze kibi wabula tubadde twagala kukola bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye tebajja kwekangabiriza nti kirungi kyebabadde banoonya so kibi. Wallahu yashhad Allah akakasanga obujulizi innahum lakadhibun tebalimba omuzikiti ogwo gwe bazimbye bazimba headquarter ya kikafiri abo n'ababadde bawalaganya obusiraamu emabega babiri nga bateesezanga awo era si muzikiti mulungi wabula guzze kutematema mubakkiriza. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. abasajja abo bamala okuzimba omuzikiti baali bagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama abeere nga ajja ogusaliramu nga tannagenda ku lutalo Tabuuki n'abalaganyisa nti bwe ndiba nvudde Tabuuki ngenda kujja omuzikiti ogwo mbeere nga nsaliramu. naye Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba la takum fihi abadan toyimiriranga mu muzikiti ogwo emirembe n'emirembe wadde nga wali obalaganyisiza nti bw'oliva Tabuuki ojja kgenda osalireyo. la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin mu butuufu omuzikiti ogwazimbibwa ku musingi ogw'okutya Katonda mu ntandikwa yaagwo nga gwakatandika omuzikiti ogwo okubaawo ku lunaku olwasooka ahaqu gwe gusingako obulungi antakuuma fiihi okubeera nti oyimirire osaaliremu. omuzikiti ogwo fiihi rijaalu mwe muli abasajja yuhibbuuna abaagala an yatataharu okwetukuza okubeera nga batukuvu mu ddiini yaabwe. wallahu yuhibbu almutahhirin Allah ayagala abantu abeetukuza. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس بنيانه رفو منتوازين بمزيمبو gwe n'abeera nga agusimidde omusingi ala taqwa min Allah omusingi ogwo agusimye okuva wansi w'omuzimbo ogwo omusingi gwagwo nga guyimiridde ku kutya Allah wa ridwanin nakusiimibwa mu maaso ga Allah khairun ye mulungi okubeera nti agobererwa nandiki man asasa bunyanahu omuntu azimbye omuzimbo gwe n'aguteeka ku musingi awo ala shafa jurufin ng'aguzimbye ku lubangabanga olw'ekinnya ekirabika nti kimaze n'okwesala kigenda kuyiika ala jurufin haarin ku lubangabanga lw'ekinnya ekirabika nti kigenda kuyiikamu fanhaara bihi fi naari jahannam ddala mu butuufu omuzimbo ogwo ne gumuyiringusa ne gugwayo ne gumuyiwa omuliro jahannama egwe muzikiti guli omukyamu ogwayiringisa banywi bagwo ne babeera nga kimu ku bigenda okubeera nga gubasuula muliro jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuzikiti guli ogwazimbibwa ku lwa Allah gufaanagana guno ogwazimbibwa ku lw'effitina. Allah subhanahu wa ta'ala anseerikkirira nti tebiyinza kwenkana guno omuzikiti mukyamu nnyo gulimu wakuyiika mu jahannama ate guli wakubeera ng'asinibwa Allah. wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah tayinza kuluŋŋamya abantu bali az'amaanyi. enkomerero ya byonna yalagira nabbi sallallahu alaihi wasallam omuzikiti ogwo ne gumenyebwa n'ogwokebwa. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله قال لا يزال في قلوبنا كلكايو بنيانهم زيمبو قابو وقمنيتبو بنبوكبوا الذي بنوه ببازيمبا ريبة في قلوبهم كتاكستاري وشنين النتيمة جاوي إلا أن تقطع قلوبهم okutuusiza ddala emitima gyabwe giri eyuzaayiza ne gikutuka ne bafiira ddala nga bafudde
nga mutuufu bafudde benyamivu bafudde bejjusaako ekyo tebakola. Wallahu alimun hakim. Allah mumanyi nnyo ate takola nsobi. Bajja kufa nga bejjusako ekyo tebakola wamu n'okusalira okw'ekika eky'enjawulo kubanga ekintu kyabwe Allah yabaswaza nti kyali kya bukyemu. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله مجمع الله اشترى يقول من المؤمنين أن قابلا بكرزا أنفسهم من يجابي وأموالهم نسفين تزاوي بأن لهم الجنة نبقانت بمنام في يجامي نمونفا نسفين تزاوي نانجين يدك بيرانغا بوام الجنة يقاتلون في سبيل الله ببروان نمكور يا الله فيقتلون نبت ببسي ويقتلون نبت ببت بمغو وعدا عليه حقا indagaano yeeyonno ya mazima oyobusuubuzi obuli wakati wa Allah n'abantu abalwanira mu kkubo lya Allah fi tawraati wal injiri wal Qur'an. Endagaano eyo Allah yagikakasa nti we waliwo obusuubuzi obw'ekika ekyo wakati w'abantu abatya Allah ne wakati wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yagikakasa mu tawraati ne injiri. waman awfa bi ahdihi min Allah, ani gwe mulowooza asobola okutuukiriza endagaano zimuseera okusinga Allah kaliyo. fastabshiru musanyuke nnyo bibai'ikum n'eddiiru yammwe eyo gye muzannya alladhi baaya'atum bihi eyo gye mukolagana nayo wakati wammwe ne wakati wa Allah. wadhalika huwa alfawzu al'azimu okwesiima kunene. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون abantu abanna abaabeenenya العابدون abasinza Allah abawuliza obulungi الحامدون abantu ababeera nga batendereza السائحون abo abalabika nti basiiba ensiiba eza farada ne sunna الراكعون ababeera nga bavunama الراكعون الساجدون abo abavunama ne babeera nga bakutama ku maviivi gaabwe ziswala eza farada ne sunna الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر abalagira bannaabwe okukola obulungi ne baziyiza bannaabwe empisa embi. والحافظون لحدود الله نبا بكما متيكا الله نبا ensalo ze tebabiranga baziyingiramu. وبشر المؤمنين فنسا بكر ذلك كيشون تبجا kuyingira ejjana. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمؤمنين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي ikibeeranga ko nga kibwanira nabbi n'akamunaaka eddagala والذين آمنوا نابا بكرزا يستغفروا okubeera nti beegayirira Allah abeerenga asonyiwa lilmushirikiina abantu abafudde nga basamize nga basinza lubaale n'amasanamu walaw kaanu uli qurba newankubadde nga baŋŋanda zaabwe baakulusegere min baadi ma tabayana lahum oluvannyuma lw'okubeera nti kyeyolese gye bali annahum ashabu ljahim kirikirya gye bali nti bantu ba mu muliro bafudde tebeenenyezza. Allah subhanahu wa ta'ala okussa aya eyo yagissa oluvannyuma nabbi lw'okwegayirira taata we yamuyamba ennyo omuto yayitibwanga Abu Talib yafiira ku shiriki yagenda waali nga n'atera okufa n'amubeeba nti njagala oyogere la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo muzeeyi nga omuliro tegunnaba kubeera nga guvaamu nsobola okubeera nga negayirira Allah ku lw'ekyo akusonyiwe. Naye olw'okubeera we yali agenda okufiira nga yali muntu munene waaliwo abanene abakafiiri ne bamugamba musajja gwe tugeza Muhammadi n'akuwabya n'ogaana okufiira ku nzikiriza y'abajjajjaabo. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugyamu omwoyo nga Abu Jahali wa Abdullahi ibn Umayya bamaze okumukuutira nti nywerera ku nzikiriza y'abakadde bo, tova ku nzikiriza ya Abdul Muttalib, tova ku nzikiriza y'abajjajjaabo.
naye n'akakasa ndi mwana wange siyinza kwawukana n'abakulu bano kye baŋŋambye siyinza kuva mu byannono n'afiira ku nzikirize enkyamu. Allah subhanahu wa ta'ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam muli mu mutima yali tannaba kuziizibwa n'asigala ng'agamba nti ngenda kwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala akunsonyiire ebbanga lyali malanga tannaŋŋaana kubanga onnyambye nnyo mu bulamu bwange. nabbi Allah subhanahu wa ta'ala n'assa etteeka eryo erimugaana okubeera nti yeegayirira Allah asonyiwe abantu abafaanaganako ng'abo yadde baŋŋanda ze. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه كقال يقيل إبراهيم كيقول للكاوي إلا كجاكو عن موعدة وعدها إياه كجاكو يعني لغانو جيالي يملغاني سكينيني فلما تبين له بشامل كما يلك إبراهيم ناتشاك سانت نزيا فيل دكون ذكر زنفو أنه عدو لله تدلا فداد يواء الله تبرأ منه يموي سامبا نابيرانغا wakati we ni wakati wa kitawe tewakyali nkolagana ku byakumusabira. Inna Ibrahim azma Ibrahim la awahu yali musajja musabi nnyo wa maduwa halimun yali witta. وما كان الله ليضل قوما طبيلا الله سبحانه كوزا abantu بعد إذ هداهم ربما كبيرا مزوكبا وبرنا منابيرا أتابا غامان تجمكوزي سبيرونجي حتى يبين لهم ما يتقون وكتوسا مزوكبيرا بانيولا يبينوا كبيرا بيتم كمتيا يبنابيرا مزوكبيتجيرا نمكونا بيان مستاوي رجو كبيرا ababalantu muri babuze netayinza kubeeranga abayita babuze nga tannaba kubeeranga abanyonyola bukyatta kuba bwesaanidde okuba. Inna Allaha bikulli shay'in alim. Allah buli kintu kyonna akimanyi bulungi. إن الله مجمع الله له ملك السماوات والأرض ينوف زبق ننسي يحيي يوما ويميت بلا يبتى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يمجنا يكري الله سبحانه كبيرا يميان بي ومود ممتازا وكجاكو الله جنة يا بطولة. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله مجمع الله سبحانه وتعالى يكفي زوكوينيا على النبي كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين نبى مهاجرين والأنصار نكبة أنصاري والذين اتبعوه نابا قبلا في ساعة العسرة مقدى كاريا كساوين سكني يقول ثور التبوكي قبل طالبان كثيرا كاري كسبنيو كاري كامسنا دوغين لروانبو باكا بمسيب الشوال ومرابي واماني آتي الله سبحانه وتعالى ياريتي كياتيتي بنوبابو. الله سبحانه وتعالى قام بكثيرا كايا كساوين زبو من بعد ما كادت يزيغ قلوب فريق منهم كابولا كتا ورفاني مرو قران جريدو رتارو كمتما جابا جاكورو كمبو أبكرزا جبيرينغا جوغوكا ثم تاب عليهم ورفاني ما الله يكرزا لكرزو فيني نياقواوي إنهم بهم رؤوف رحيم كبانغا الله مساسي زنيو آتيرانغا muwatisa. Allah subhanahu wa ta'ala atiranga kwatampula kadda ko kali kazimu nnyo olw'enjala eyaliwo ennyonta kabula kata abantu beesisigirize bagaana okusitukiramu. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم
Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa ala thalathati alladhina khulifu oluvannyuma lw'okubeera nti bali abaagenda abaali babula kati okubeera nti bajeemu okugenda naye ne bagenda Allah n'abasonyiwa agamba n'okusonyiwa kwange kwabuna ne kutuukira ddala ku bantu bali abasatu be twayogeddeko Ka'b ibn Malik wa Murara ibn Rabi'a wa Hilal ibn Umayya abaagaana okugenda okulimba nnabbi ne bagaana okugenda okusembera wa nnabbi ng'akomyewo okwetonda mu ngeri y'obulimba so nga singa baali bamulimbi yali badde asiima Allah subhanahu wa ta'ala agamba n'abo abasatu alladhina khulifu abo abaalikibwa emabega olw'okubeera nga beebulizabuliza mu bintu eby'obugagga bwabwe ne batasobola kugoberera nnabbi hatta okutuusa daqat alayhim al-ardu ensi lwe yabafundira n'ebanyiga n'ebateeka mu jjiribwa bima rahbat so nga zinga bulijjo wabaqat alayhim anfusuhum n'emitima gyabwe ne gibeera nga giri mu kanyiga akayitirivu gibafunda walidde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabateeka mu mbeera enzibu n'ennabbi sallallahu alaihi wasallam abatuuka ekiseera nga bamutuulira n'essalaamu ng'oluusi agaana oziddamu ne bakyala baabwe n'abagamba babatarake Allah subhanahu wa ta'ala yabateeka mu kaseera akazibu n'emyoyo gyabwe ne gibateeka mu kiseera ekizibu wabannu ne batuuka okukakasa alla malja'a min Allah nti basobola kudduka nga badduka Allah subhanahu wa ta'ala tebalina ngeri gye bayinza kubeera nga bamwetakkulizaako illa ilayhi okujjako okudda obuzza eri Allah thumma taaba alayhim oluvannyuma Allah yakkiriza okwenenya kwabwe oluvannyuma lw'okulaba embeera gye baalimu yatuubu yakkiriza nti beenenye era nabo ne beenenya Allah subhanahu wa ta'ala n'abasonyiwa inna Allaha huwa at-tawwaabu ar-rahiim Allah yakkiriza okwenenya ate musaasizi يا أيها الذين آمنوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا أبانجم أباكيريز اتقوا الله متكتون وكونوا مع الصادقين مبيرين نابا بوغير مجمع كما الصحابة بباين من ذاك مجمع قالوا نبغان تسجى كلهم بالنبي أتابع لي أباكيريزا تبابيران بنين بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما كان لأهل المدينة تكبير أن يكون كتبوا أن يرابطوا مكتبوا مدينة ومن حولهم نبع بي مبنجا مدينة من الأعراب وبيلي بكبت ولا بيدي أبا النمرونغو أن يتخلفوا عن رسول الله كبيرا أنت بس كتدا نبابيرانغو مبكوا الله سبحانه وتعالى جنس البني بس قال ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه إذا كتبوا أن يزانغو كبيرا نبيرو وزاكو بكا نباغالي ميرين kumyoyo gyabwe annafsihi ne babeeranga baawukana ku mubaka wa Allah yagende afisinga olutalo bbo nga bali mulaifu Allah subhanahu wa ta'ala ekitakyagaliranngako ddala dhalika biannahum la yusibuhum dama'un ekyo bakikolenga nga bagenda n'ennabbi watali kusikattira kubanga tebayinza kubeera nga batuuka mu kiseera ng'ennyonta ebaluma wala nasabun wadde tebayinza kutuuka mu kiseera eky'obukoowu wala makhmasatun tebayinza kutuuka mu kiseera ekirimu enjala fi sabilillah nga bali mu kkubo lya Allah eyo wala yata'una mawti'an tebalina we bayinza kulinnya kigere yazidu alkuffara nga kinyiza abakafiri wala yanaaluuna min aduwi nailan tebayinza kutuusa bulabe ku aduyi yenna bwe baba mutuusizzaako mu mukosa illa okugjako okutiba lahum bihi amalun salihun okugjako ng'ekyo kyonna ku ebyo bye tunnyonnyodde bwe baba bakikoze babawandikako mulimu mulungi ennyonta bwekuluma bw'owulira enjala bw'obeerako w'olinnye ne wanyiza omukafiri bw'obeerako gw'otuusizzaako obukosefu baafudde ebyo byonna bakuwandikako mulimu mulungi tebwalisaanidde kubeera nga musikattirwa olw'okwagala emirembe ne muleka omubaka agende yekka ng'abo mu madiina n'abo abalwetoolodde awo mu bawarabu bannakyala abali awo bannamalungu Allah subhanahu wa ta'ala kubanga buli steepu yammwe buli mbeera yammwe abasasulamu mulimu mulungi inna Allah mazima Allah la yudhi'u ajra almuhsinin tayinza kubuzaawo mpeera yaabo abeeyisa obulungi ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا
ولا ينفقون نفقة تبين كبابا وديو شنان غباقين دم الجهاد صغيرة تبيرك تنشكيا ولا كبيرة وبكين نشكيا ولا يقطعون واديا تبين السنجر والسمكا إلا كتب لهم كجاكم غباوان كبواكو nga mulimu mulungi ogwo gwe baba bakoze era bateekebwako empeera yaabwe yajjahumullahu ahsana ma kanu ya'malun Allah ajja kubasasula mu kiseera ekirungi ekisinga n'ekyo kye baakola. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون ذلك تقواني لا بكر زبنا لينفروا كافة bagende bonna basukire mu jihad fi sabilillah bareke byaro nga byerere enkola sibo yali badde sana bonna okusukane bagenda falawla nafara singa baba basukiddemuko min kulli firqatin mublitika minhum ta'ifan mufamu gurupu y'abantu ensamusamu yatafakkahu fi ddini bagende babeereko bye bayiga mu ddiini waliyumbiru qawmahum baddeyeka babeere nga batiisa abantu baabwe okusinziira ku bye bayize idha raja'u ilayhim bwe babeera bakomyewo nga bavudde eri mu kuyiga la'allahum yahdharun oboolyawo abantu baabwe bayinza okweddako ne babeera nga beekomako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ne bwe muba mugenzi mu jihaadi wabalina abasaba basigadde mwe muje muba muyize eri bye mulabye mu buyinza bwa Allah bye mulabye eyo byonna bye muyize oba mugenzi munoonyeza ilmu bwe mukomawo eri abantu bammwe mubanyumize Allah subhanahu wa ta'ala oboolyawo n'abasaasira ne beddako. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا قاتلوا مروانيس الذين يلونكم من الكفار أبكافر أبالراني أبكافر أباليا وكم في نموي مبيرين قبل بالروانيسا بمينا نبين سارو الله سبحانه وتعالى قاموا السلام بكزوي وليجدوا فيكم غلظة basaanidde basange mu buzito n'obukalubo temubakwasa kisa wa'lamu mani anna allaha ma'al muttaqin Allah bulijjo ali wamu n'abakkiriza bwe munaaba abakkiriza abannamaddala mujja kuwangula kubanga abeera wamu nammwe. وإذا ما أنزلت سورة سنجس سورة ينبي السدوى فمنهم من يقول ملبمو أبنا أنفسا يقرانغا غامبا أيكم زادته هذه إيمانا قد أنكم السورين السبوى ينجدوا بكرزا الله سبحانه وتعالى تنمزا بنا أنفسي سنغا والوسوري سنغا نامبا غابنا أنفسي بابديو oluvannyuma lw'okubanyumiza abagereka ne bagamba nti katufiiriddwa kyanikum yeeyongedde okusinga ku nga bw'abadde فأما الذين آمنوا نيابا بكرزا الله تقامبا فزادتهم إيمانا يبونجروا بكرزا وهم يستبشرون إلى ربيرا مستنير يتكيك ينجورو. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض يابا بين مثل جابوا بودبوا بالنانفوسي فزادتهم رجسا إبونجرا كالزامبي إلى رجسهم كالزامبي وابوا وينزكرزا وماتوا وهم كافرون بفا منجري يونغدنا وبكافري. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يشربون ولا هم يذكرون. أولا يرون بفت بلبا أنهم كابان طابوا يفتنون بتوكا كتجيزو نبكيزسوا في كل عام مبلماكا مرة أو مرتين مبلماكا بفنا مويتجيزي تامان شموبي مرونجي بيري babiranga bagezesebwa oluusi batuuka ku bizibu bya njala
oluusi batuuka ku bizibu eby'obulwadde oluusi batuuka ku bizibu ebyokuttibwa Allah subhanahu wa ta'ala abatuusa ku mbeera eby'ebika eby'enjawulo bo tebakiraba era tebakiraba muli mitima gyabwe nti obunanfuusi bwabwe buli mwaka Allah alina engeri gy'abateekerako akazito so mu oluvannyuma la yatuubuuna ate ne bateenenya oluvannyuma lw'okutegeera nti ekyo Allah kyabatuusizzaako akibatuusizzaako lwa bujeemu bwabwe era ne bateddako wala hum yazakkaruun ne batasobola na kwebuulirira na kufumiitiriza mu myoyo gyabwe nti basaanidde okutereera. وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا فرق الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة نتسنج السورة مرنكانغ ويبالي ngabo babaddewo kuwo nekkanga we bali nabara ba'duhum ila ba'din abannanfuusa bamu batunula ku bannanfuusi bannaabwe nga bakozesa obubonero bw'amaaso ne sayini n'ekuzannyisa ebyenyi n'emimwa nga bali mu ngeri y'okubeera nga boogeranya mu sayini ng'essuula ebyadde hal yarakum min ahadin nga bagamba nti waliwo omuntu yenna omu asobola okubalaba n'abategeera mu sayini zaabwe ku kite baliko oluusi sayini zaabwe bazeetunuzangako nga zitegeeza nti wano we tuli tusituke tugende era thumma nsarafu oluvannyuma bakkanyanga naye nga teboogedde wabula boogeza sayini zaabwe ezo z'okwetunuulira ne basituka nga bamaze okukkaanya mu sayini zaabwe ezo ne basituka ne bavaawo nga mu ngeri y'okwebba nga bagenda beemulula farafa allahu qulubahum ne Allah n'abeera nga emitima gyabwe gikyusizza tegisobola kutegeera mazima liannahum qawmun la yafqahuun olw'okubeera nti abantu abo mu butuufu tebategeera. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول مزموم بكى رجل abantu bo Makka min anfusikum nga bamumme kennyini abazaara abataka mu Makka azizun alayhi kimuyitirirako ne kibeera nga kizitowa nnyo gy'ali ma anittum ekyo kyonna kimuwuliramu obuzito eddiini eno buli kyemuwuliramu obuzito omubaka naye akiwulira nga kimusukkiriddeko tayagala musange buzito mu ddiini harisun alaikum afaayo nnyo gye muli okubeera nti buli kimu kibagondera mukitambuza bulungi nga temufunyeemu kwekaanya yadde obuzito bilmuminina eri abakkiriza raufu mukwata mpola rahimu era musaasizi. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا abantu be banaabanga beesuuliddeyo ogwannagamba oluvannyuma lw'okubeera nti mu ddiini tobaagalizaamu buzito qul gamba hasbi Allah nzum Allah ye mumalirizi wange ajja kummalira byonna la ilaha illa huwa teri asaanidde kubeera ng'asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako ye alayhi tawakkaltu gyali gye neesigamidde nze nja kusigala nga ndi ku mulamwa yadde abasinga obungi nga munaabanga temufuddeeyo wa huwa rabbul arshi alazim Allah yogwe mbategeeza yenna nyinna mulonde ennene arshi ye yekkiwa ennene Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ونسألك الجنة ونسألك الهدى والتقى والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. kumulundi guno twagadde tunuulire hadithi gye twakusuubiza eyakolanga sababu nuzul ku aya gye twasoma mu surati Tawba eyali ekwatagana ne basahaba abasatu Allah subhanahu wa ta'ala be yaddiramu oluvannyuma lw'okubeera nga baasikattira ne batagenda na nabbi sallallahu alayhi wasallama mu lutalo lw'e Tabuk. Nabbi yabanyiigira n'atuuka n'okubagamba bakyala baabwe baawukane nabo naye katulabe hadiisi eno butya sahabiyu ayitibwa Ka'b ibn Malik eyali omu ku abo abaanyiigirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'obutagenda naye mu lutalo olwo
butya bw'atugamba ebyaliwo. Hadiisi eno esangibwa mu Riyadu Salihin nga hadiisi eya 21 etandika bweti ng'egamba wa an Abdillahi bun Ka'b bun Malik. Hadiisi eyo eva ku musajja ayitibwa Abdallah oyo nga mutabani wa Ka'b bun Malik eyali mu nsonga, ekitegeeza nti yali mwana we. Wa kana qaida Ka'b radiyallahu anhu min banihi hina amiya. Hadiisi eno tunnyonnyola nti Abdallah oyo mutabani wa Ka'b kana qaidan Ka'b ye yali akwata omuggo gwa Ka'b radiyallahu anhu min banihi mu baana be bonna ye yali ng'amukulembera ng'amukwatira omuggo hina mu kiseera amiya ng'amaaso ge gazibye. Muzeyi Ka'b yawangaala amaaso ne gatuuka okuziba mutabani we Abdallah n'abeera nga yamukwatira omuggo nga bamuzibe bwe babeera nga batambula. Naye taata anyumiza omwana we ebyamuliko ng'agamba bw'ati qaal Abdallah agamba nti sami'tu Ka'ba buna Malik radiyallahu anhu yuhaddithu bihadithihi. Nawulira taata Ka'bi ng'anyumya emboozi yali emukwatako hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi ghazwati Tabuka. Mu kiseera awo we yasikatirira n'atagenda na nabbi sallallahu alaihi wa sallama mu lutalo lw'e Tabuki. Taata yanyumiza mutabani we ebyamutuukako mu kiseera bw'ataagendera ne nabbi ku lutalo olwali Tabuki lwe twasoma mu surati Tawba. Qaal agamba bw'ati qaala Ka'bun, taata Ka'b yanyumiza ng'agamba lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwatin ghazaha qattun. Nti saasikatirako mulundi nagumu mu ntabaalo nabbi sallallahu alaihi wa sallama zonna ze yatabaala n'akamu n'akeddagala, wabula entabaalo ezisinga obungi nalinga naye illa okuggyako fi ghazwati Tabukan, mu lutalo olwali Tabuki olwo gwo lwandeka ne sisobola kuwerekera nabbi sallallahu alaihi wa sallam. Ghayra anni, songa ate era bwe nzijukira mu gye nvudde wange kad takhallaftu fi ghazwati Badirin, n'olutalo lw'e Badiri nasikatira saasobola kgenda na mubaka. Walam yu'atabu ahadun takhallafa anhu, naye ku olwo tewali n'omu yamenyezebwa kwabo abaali batagenze na nabbi sallallahu alaihi wa sallam. Innama kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal muslimun, kubanga nabbi sallallahu alaihi wa sallama ku olwo yafuluma n'agenda n'abasiraamu bangiko. Yuriduna ira Quraishan, nga ekibatutte bagenda okuzinduukiriza ensolo ezaaliko ebyobusuubuzi ez'Abakuraishi ezaali ziyise mu Madiina nga zigenda okusuubula Eshaami, naye nga bagenda okusuubuza emmaali y'abantu abaasenguka gye baanyaga kwabo abaasenguka ne bagenda e Madiina. Nabbi sallallahu alaihi wa sallam bwe yawulira nti bakomawo nga bwe twakyogera, n'afuna abasiraamu bagende basinkana abantu abo babaggyeko ebyobugagga byabwe bye baabanyagako mu kiseera we baasengukira okugenda e Madiina. Hatta jamaa Allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'adin. Munange bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda n'abasisinkanya abasiraamu n'abasisinkanya ne baaduyi baabwe, naye nga tewaaliwo ndagaano yali yakusisinkana nti ddala mu butuufu babasisinkanye n'obumalirivu okugenda okubalwanyisa. Wabula yali mbeera yagenda kubaggyako maali yaabwe, so si kiruubirirwa kyali kyagenda kubeera nti ndagaano ya lutalo. Walakad shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, nabeerawo mu kiseera we twali ne nabbi sallallahu alaihi wa sallama lailata al aqaba, mu kiro we twali mu kifo ekiyitibwa Aqaba, abantu b'e Madiina nga tuzza okukola hijja, tumaye tusisinkane nabbi sallallahu alaihi wa sallama mu hijja ng'atulugunyizibwa abantu be, naye najja
nga atukuyega tubeere nga tuyingira obusiraamu ne tweyawula naye mu kitundu